Kosabo. Wangi? Itawo tugenda mu nkuka nga 3 mu December. Ensongo zitegedde. Nkutegedde. Mukadde nawe jangu yadde bino yavubuka le munna. Munteka mu bintu byamwe muzafalu. Wamajja musajja. Okuva lwe watandise okulira obulango bw'enkuuka. Kiri kitya? Uganda etandise okumpoomera. Nyabo. Baba yekigenda okubeera mu nkuuka. Twagala kutunnyonnyola. Enkuuka ya luno tobongoota muliro. Omuliro okumagwaki. Nja kiwulira. Abantu bonna kati boogera ku nkuuka n'ababuulira enjiri bakittaanya. Atagenda mu nkuuka teri ggulu. Okimanyi nti ekyo mu ggulu w'okyogera. Nti teri kugenda mu nkuuka. Eggulu lyonna Otyo? oba wemudde. Kati eno tutwala wakuba ffe tetwagala kubongoota tugenda mu nkuuka. Ewa Chaiman. Wano. Mu nkuuka. 3 mu December. Ewa Chaiman. Si weewano. Wewa Chaiman. Nedda. Weewacha wewe. Biwagidwa Semona Beauty Products abakyasinze okukola ebifiga ebyensusu n'enviiri. Pepsi. Everywhere you go, MTN. Olwabitex promotions n'ebisettinga. Subscribe to our YouTube channel now and make sure you never miss another upload. Katunyumira programs zaffe zonna z'osubiddwa ku YouTube channel yaffe eya CBS FM UG. Ring the bell and never miss another video. Twegatteko ku channel yaffe eya CBS FM UG ng'onyiga kadaawo oba YouTube bell button osobola okufuna okumanyisibwa ku buli program gye tukuweereza. Leave a like now. Teweerabira YouTube channel yaffe CBS FM UG. Subscribe and leave a like. Mwebale mwenna batugoberera ku YouTube channel yaffe CBS FM UG ne ku other social media platform. Bana olunaku lwaleero mu nsonyiwemu eddoboozi lyafudde nnyina mu kasenyi katonotono amanya MC Shita Queen of the Mic stress free wadde nnyina ebisenyiga nera I don't feel that stress nti ndi mulwadde waki wasenyiga. Njaga bajjukizange ennaku z'omwezi 3 mu December tuli wali mu Lubiri e Mengo bannange funa omutwalo gw'ogumu n'ekitundu ojje weerobere olabe ku bayimbi ab'enjawulo ba comedians ba presenter ba CBS anti enkuuka tobongoota. Gw'olina ebizibu gw'olina ki just funa bufunyi mutwalo gumu n'ekitundu ebizibu byonna bigenda kuggwera eyo ebizibu mwate omusajja yankuba simanga omusajja atatulekerera za kameeza biki sooka ojje gwe mu nkuuka ezo zonna stress ozesonyiwe. Njaga bajjukiza Stella Kolanze kako no program the Maiden Girls mbeako n'ebyana biwala bi Black Beauty ebijujulu nga wowulidde Black Beauty naye nga buli Jones buga Bridget mbali naga Queen of the Mic naye asobola obbeera sinnafunayo yenna eyita Queen of the Mic naye asobola Bridget aka Queen Breezy. Queen Breezy naye omwana nayagala nnyo okugenda mu gundi zange mu gapusi zange Queen of the Mic ekyo nakyesigaliza kweno show nze nkubuulira ne mu Uganda sinamulabayo oba nimbye kuludda luno tulina omukyala bannawe omukyala natunuza ddembe omukyala ono ndooza n'ennaku naye yagikoowanga nze tweyanjulire. Erinnya Nangendo Joy aka Infinity Bay omubwati sikyuka siwanvuwa sikoga yeso wa bulijjo okukyuka kwe kati gwe mukazi oto okyawambuwa kozi kati emyaka tuli mwemeka emyaka tebajogera omukazi yena tayogera myaka mwagala obuto onaweereza 25 ng'osibiraawo forever. Bannange omulamwa gwa leero gugamba nti lwaki ensangi zino abaana abawala bagadde nnyo ssente kiki ekyetedde abaana okwagala nnyo ssente gwe mulamwa gwa leero. Njagala okutandikirako ku ludda Oreno omukyala Breeze atunnyonnyola ensonga ze kwegamba atutangaze lwaki abaana abawala bebasinze okwagala nnyo ssente kiki ekigenda mu maaso kiki ekigendererwa kyabwe. Omulamwa gwandibadde nti tukatutunulire ensonga lwaki mugamba twagala nnyo ssente buli omu ayagala ssente naye leero twagala okumanya lwaki mugamba twagala nnyo ssente abawala. Omanyi Shita asanga n'abasajja ng'agamba nze sigenda kuwasa abawala baagala nnyo ssente nze sikwana abawala baagala nnyo ssente ku kampasi yewasibuka abanya naye eyo sikwana naye abeeyo baagala nnyo ssente. Buli akeera ozuukuka ne waba musajja ne waba mukadde baba bagenze nnoonya ki si ssente kati nze bane buli we nnaabeera awo
oŋŋambe mbusimanyanga mbu njagala nnyo sente oyagala njagala eki nkutuma ensimbi ndi musawo wa kinnansi nebino ebisajja bane waliwo enjogera ennyiiza twagala nnyo ssente kubanga twagala okubeera independent baneshita twagala okubeera independent tosaagala kubeera awo buli kaseera kakomo bane ati njagalayo zino temutukoowa nze abawala ekitwagaza ssente naffe tulina ebintu bye twagala ekisooka ate twagala obyetuusaako twagala otegekera ebiseera by'emmaaso kati mu abavubuka abaddeyo ne muzisimira abala baagala nnyo ssente abawala baagala nnyo ssente mukwano tuwoba twagala kutegekera biseera bya maaso bwe manjagala nnyo amazzi nti banayenze wembeera kuli ku mmeeri yange nga ndi kuli nyambadde ka bikini mba mpulira nga nze obulamu mpulira nga bulimu oba muchuzi mix oba reyiko mba nnino zikolerera era mba nnino ziwenja tutandikirawo mpolampola kati mbufunze kyoyagala esente yo wobanga ogifunye oyina ogikwatangayo omukadde asiba sente gwe ku kikondoolo waneeno kati ndowooza naye kyoyagala ku myaka gyegyo emitombo otegekera bya maaso tovaako kako sigamba mbu sivaako kandi naye nze nkulaga nti ekitwagaza ssente ekisooka ngwame twagala okubeera independent nti ate n'ennaku zino ensi shita yakyuka si byebiri ebyedda byolosanga mbu omukazi okusanga mbu ogenza okukola kyewuunyisa nnyo abantu ennaku zino ensi yakyuka opportunities weziri for everyone ogenda sanga omukazi avuga boda waba agimanyi ogivuga lwaki tagivulumula ogenda sanga omukazi asala nviiri watamanyi zigira kitazisala abasajja nti ennaku zino ensi yakyuka buli omu ayagala kasente ke kasente ka leero ndidde ntya abaana bange balidde mama wange ali atya kagomesa afunye Christmas yine etuuse banetwenga Christmas etuuse bwe kaba kaviiri mama akasibye bwe baba batoobe abaweereze ngoye mu kyalo kitegeera banange ebintu ebitwagala ssente mulekera ogamba mbawala twagala nnyo ssente n'abasajja basanga wano mu 19 bali ku mabodaboda okubavuga baagala ssente bali buli omu ayagala ssente muleme gamba mbu abawala oba abakazi tulina ekizibu tulekerawo onoonya ssente tulina ozinoonya kubanga tutegeera omuntu ategeera yayagala okubeera obulungi era yalina okgenda azinoonye naye mba nanoonya kisheeka muzanya noonye kirina ssente manyi nti kijja zimpa oli musitaafu atalina mwagaza ki musitaafu akola nnyo mpe ssente ine bannange bampale nywera miguwa bannaye babagobye bampale nywera miguba zinezaawe baziteka mu miguwa okunywera babagobye kusaidi eno nabagambe nina kyana kiwala ekyeddembe Black Queen nyabo ensonga ku mulamwa gwaffe lwaki oyagala nnyo ssente kyenyinza okugamba ssente eyagala buli omu era tayagala ssente mufuye kampozi yateetaga ssente naye enensi buli kimu kitambula na ssente omufu tazagala kuba talina ati kati tuŋŋamba ono omufu gwe baziise talina kyazikozesa kati omuntu wavaayo n'agamba nti nno bw'ate oli ayagala nnyo ssente tewali atayagala ssente kubanga enensi etambula naki na ssente okugula buli kimu tukigula na ssente kati eyo omusajja ali eyagamba mbu abawala baagala nnyo ssente mukopi kubanga olaba tosobola kugamba mbu omuwala ayagala ssente ng'ozirina olaba omusajja ayina ssente tosobola kuddaawo n'akomberera obusente ate tasobola nakuddaawo n'agamba mbu abawala baagala nnyo ssente olaba omusajja omukopi yagamba mbu abawala baagala nnyo ssente kubanga ali awo ne kale era sibanenya saagala boogerera naye aba akola ki naye aba anoonya okitegeera aba anoonya kuyiiya bulamu kati gwe mukwano atalina ssente byokukwana bikole ki abiveeko okusinga okwogerera kubanga akola alyoka akwane akerekera ku makya ogenda okole olyoka okwane kubanga buli muwala togenda kukwana muwala agambe nti nno njagala kino kubanga buli wosalawo okwane kitegeeza omuwala abakazi twatondebwa kukola ki kuweebwa kitegeeza oyo omuwala gwokwanya afuuse buki buvunaanyizibwabo buli ekimukwatako oba olina okola ki okimuwa bw'oba tobisobola toweetikka gw'otasobola okwewala okugamba nti naate abakazi baagala ki baagala nnyo ssente gw'otasobola mukole ki mwesonyiwe bw'otasobola mukole ki mwesonyiwe osobola okufuna abo b'osobola okwewala okugamba mbu abawala baagala nnyo ssente biki pozi ze kyenyinza okugamba ku eno point abawala tulina buli muwala ayagala okunyirira
kati obeera n'ebintu bingi oyagala okugula akagato oyagala okugula olugoye olupya oyagala okusiba enviiri ezinyiri oyagala okukola enjala kati ebyo byonna bikolebwa ki bikolebwa ssente byonna bikolebwa ki bikolebwa ssente ensonga lwaki twagala ssente aye n'ekirala naffe oyagala obeerawo ng'olinamu akasente akaki waliwo kano akasente ak'ekikazi akakasente ak'ekikazi oyagala obeeramu okitegeera oyagala obeerako awo ng'olinamu akasente akako nga tekuliko nti kanene ate simayanga mbu ono simayo n'omusajja eyakampadde ate simayanga biki okitegeera banka ki ekola akakasente k'omukyala banka ekola akasente k'omukyala fefe nnyini fefe nnyini fe abakola akakasente kubanga fe abakeesondera fe abakeeterekera fe abamanyi wa gye kava tuguma ne tukatereka akasente k'ekikyala kati mukwana ali yawoza mbu abaala baagala nnyo sente oli mukopi oli mukopi okitegeera sigamba mbuno buli muntu ayagala sente nze kyo kyemmanyi kati gwe waddeyo nagamba mbu abaala baagala nnyo sente oli mukopi tolina lekera ebyokukwana byoba okola ki byoba ovaako continue maama continue naye bannange nze siri ku sayidi yammwe kambabuulire nzaagala naye waliwo abawala abasaba ssente ne basukka ayagala ssente n'asukka kankugambe togenda kukubira musajja baneetubeeremu olaba abasajja banene bakola ensobi omuwala jangu omukwane nga bw'oli okitegeera omuwala watukira okusaba oze ne attitude yo ndaga nti olina mukwano lwaki mba sikusaba ozonda ze nti nze nninamu naye ate oli bwajjana oli bwojjana ondaga nti bambi sikola ki sirina ndi munaku osobola okuwuliza ekigambo nti nze ndi munaku n'okkiriza gosobola okukkiriza okubeera kitewali wajja ye baneekana akazindala akaleero wamma abawala tuli banjawulo waliyo banjagala nga bwendi waliyo n'abassente waliyo n'abali wakati awo kati munnange omanya amazzi gano naagawugiramu oba siiwuge nabbira oba sibbire kati omanya ono akola olwala lw'enjala akola enviiri abakazi tuli bangi bannange tulinamu categories waliwo asiba enviiri ajja kugula ki brazilian kyekye 2 asiba ekiviiri kyakola eki anyirire waliwo atagenda kusiba naye mukyala ng'ozimanyi sente 2 ng'ozimanyi kubanga tetusiba nviiri waliwo omukazi atamanyi bbeeyi ya biviiri waliwo ova ku kikooyo owe 2 ajja kugula ekiviiri kye kya 2 agende musaloni bagenda musiba enviiri zago mu kitundu ne wabaawo noono tasiba ki brazilian kati enviiri zirimu ebika okitegeera enviiri zirimu ebika n'abakazi bwe tutyo bwe tuli naye baanammwe kambabuulira ekintu kino abaana abawala basusizza okwagala ssente temunaba kitegeera nti omwana omuwala yagenda okukeera ku makya kkubira essimu hello Michael njagala $5,000 wamala ozikuwa agenda gujjukira ekizibu alyoka kulimbe mama nge yalwadde anti ate abaana bala mwine empisa embi oli atta ne muzadde we naye ng'ayagala ssente kulimba musajja amwe ssente amaze okuwa ekyetaano olimbe mama mulwadde akutadde ebbali enkeera alyoka lwaki akazindalo wamaze nkubuulira mbwa bannange kita tusooke tuwa abantu lwaki twagala nnyo ssente tumale tudde ne kwabo siginagamba mbuno waliwo abawala abasaba ennyo waliwo abakisusa waliwo kale babizibu family nammwe abawala mbatumirako ng'oli eyo ofuna omwana wa munnammwe abudulu n'olyoka okamula ng'olinga akamula akatunda yagula sukaali ewammwe yemu abawala mu abatute n'abasajja otulangira omusajja yagula kasukaali ewammwe yagula ki ne kapeti gye muliko bannange oli ajja n'abagamba okubasengula ng'akukyaye nga mwenna abafulumya nga bwe kali mu nnyumba kake naye shita katusooke tuwa abantu lwaki twagala ssente banaye ffe twagala tubeera omanyi omuntu ali stable omanyi obulamu obwabala olaba bala wabizibu family obulamu bw'okuwankawanka bannange ate kati mama yalwadde banaye ate kati ndi mulwadde ate kati senyiga nnume ekitwagaza ssente nti twagala tubeere stable nga sina nagwe nkubira nga ndi independent mwana tunga newe sikola mpisa
siina gwe njagala mpe ssente nina ezange yensonga bale etwagaza ssente stability. Let me tell you this. Tetwagala bamu nakola mpisa. Wobanga oyagala ssente, listen. Wobanga gwe muli oyagala ssente, learn how to work. Okitegeera muyiga okukola togenda gamba njagala ssente ate gundi yalina zimpa oba bagambye genda situla menvu genda of course abawala anti kweko okunyooma omulimo n'ogamba njagala musajja agenda kumpa ssente kati okiwulidde ayagala abo abasajja be baba bazikola ki omubiri alina abasajja bakole ki banaye mukisusiza banaye muyiga okukola mwesonyiwa okusabiriza muwulidde abawala mukole muyiga mulekerawo okusabiriza kubanga n'abasajja be musabiriza mukwano si baana bazadde bammwe mubasaasireko mubakwatibwe ku kisa omusajja ate kankugambe omusajja kasita tomusabajja gamba bane alhamdulillah nateeba nina omukazi yeyerowooleza batandika okundowoleza obwenzi olwokuba simusaba yeyerowooleza okuwa waliwo munnange abamu nga oba tomusabye munnange tayasimula era bwanno kwagala obeera omukozesa ki omusajja abanga takusobola kwerowoleza mu mukyala we biki olina ekikuwokya maama kale kinakube mu maaso abantu nedda nekinene ekirala tewali musajja ayagala mukazi alabika oba tewali musajja ayagala mukazi atalinaamu ekyo temukimanyi kati naffe oba oyagala okole onyirire omusajja aleme kunyoma okimanyi nti n'abasajja banyoma abakazi abatalina ssente yensonga lwaki okimanyi nti n'abaana abamuye like omuwala asobola okuba nga alina ba boyfriends babiri naye nga bambi ayagala kunyiririra ono omu n'asooka akamula ono olwokuba anyiririre maine nga tayagala bambi kulabika bubi mu maaso ga musajja kati yensonga lwaki abaana bamubagala nnyo ssente kubanga n'omusajja tagenda kwagala ng'ofaanana bubi ate banene n'ekirala ekyagaza abaana ssente kubanga oba toyagala bakunyoome buli wabeerawo ng'oli naaki nze naaki omusajja ajja kuvuluga naye n'omwana ne naaki katuddeko owa Queen Breeze atubulire kati n'ensonga lwaki abala baagala tuleese okuba okumanyisa abantu nti lwaki twagala nnyo ssente kino kintu ngina kitwala mu bufumbo mwana twozaala omwana nga mwamuzaala aba kuba tubonga obimanyi aba owamanyi abakazi mu Uganda muno abalabirira abaana baabwe ng'amulabiridde kuva ku myaka gy'otabala ng'amulisiza mwambasiza amujjanjabe tobabala yensonga lwaki abakazi bagala ssente nti ennaku zino tebikyaliwo bino bange kagenda akola aleetera emmere ewaka nti n'abakazi ennaku zino babyenyigiddemu olw'obugayavu bw'abasajja abasajja ennaku zino bamanyi kimu ekyo bamanyi kimu bintu byakunyumirwa bulamu naye leetwa omwana ku nsi kati ngaffe abakazi nga womanyi akuluma kuva wakuyingidde paka newoomulese ku nsi n'ebbanga lyamalako ye gwasigaza obuvunaanyizibwa obwo nga maama eyamukola ki yamuleeta mwene ensi kati kyensonga lwaki abakazi oba n'abala twagala ssente kuba kati fe abawala bato bagenda gamba abawala bato bagala nnyo ssente lwansonga tulabye abamu bamaama baffe tulabye abakazi betuze tusanga ku nguudo ng'omulaba omukazi abonaabona omukazi abaana kati bw'otayiyiza mu gino emyaka emito omukwano gwe bino byowooza mbu abaana bato sima kantunule bannange eno bino byowooza mbu abaana bato sima abaagala nnyo ssente tuleke tuzaagale tulabye bamaama baffe tulabye baneiba baffe tulabye bajjajja baffe nga babonaabona n'abaana yaleeta emmere ewaka yafaayo gundi yasomye yafaayo nga buvunaanyizibwa yabuyina bataata beesuuliddeyo gwa nagamba beetuulidde kati ogenda kunenya kiyinza omwana omuto okwagala ssente ndeka insecurity ebiseera byange eby'omu maaso bw'ojja gwe atalina ssente n'enkugamba mukwano wadde ongambye ensonga z'omukwano kino nakiri naye sijja kusobola lwansonga nti nze ebirowoozo byange biri kuki ku ssente olw'embeera ezimu ze mba mpiseemu oba olw'ebiseera oba ebintu ebimu byenzize ndaba nga ndaba nze okubeera obulungi neetaga musajja alina ssente neetaga musajja kati abasajja balekeraawo nnyigira abawala nti bannange omuwala yaŋŋaanye nze siina ssente olumu oli akugaana olw'ebirooto bye eby'emmaaso nga ndaba byayagala tojja bimuwa
olina ganze budget sigenda kubeera kubonaabona nze njagala bulamu nga buli bwe buti kubanga mwene ensi kyosetinga bannange bwe kiteekamu amaanyi ojja kukifuna kati gwe bw'obeeraawo ate njagala ssente naye nafunyemu ono atalina kangira ngenda n'ono ogenda vaayo olina baana bana ng'osiraanye ssente togenda zifuna era gwe omuwala ali eyo ng'oyagala ssente olina obba ng'obwongo bwo nga bukola ng'obala bino bye mulina n'abaana ez'ekisa n'omaaso obwana ng'olinga asuula kasasiro mbabuulidde naye sente ezo ze mwagala okimanyi muno sente ezo ennyingi z'obeera oyagala bannange kambagambe sente nkimanyi era obuzibu bwa sente kita nga tutandise kwogera ku buzibu bwa sente abaana abawala bangi be basse lwa sente togenda ebirimu nti oli ayina okuzaagala anti kwekwa okuzaagala ennyo zaagaza amagezi zaagaza busiru gwe n'ogenda nga buli musajja akwa ku sente akwebakako live ogenda okakana olwadde ogenda okakana ng'olwadde ng'oli mulwadde olemereddwa okwekolerera oyagadde sente z'obwerera ate oyagadde zifuna mu bubi weetunze okoze buli kimu naye nga ebyo byonna oyagala sente waliwo n'ekineno waliwo omwana nga ye kale abawala abamu ng'ekimwagaza sente akuzaala abe wakati waliwo kati kasente nga ayagala kukyusa ku bulamu ayagala alaba waliwo abawala benkana nabo emyaka ng'alaba abalina life ndala ate ye ali mu bulamu bulala kati bambi ng'ayagala akole ki afune kasente ng'awo bimanye ebyabawala obeera oyagala okunyirira naye nga sente kati wagwa kuki babayita batya bifeekeera bwagwa ku bifeekeera n'alyoka akamula bifeekeera n'akamula mwabazimbi amakalina muba bifeekera nga tolina kyomukoze amazima ng'azikuwadde bulungi tozimujja mu nsawo wewe aba bakuba kalifoomu ate mwesiba wagira omusajja omukubirawo kalifoomu n'afa bino ebisajja babikulu nga byemobongo ng'emibiri obulamu butono naye bwekijja muno okiwona bannange ebiso bannange taata gundi nekizikuwa nekikutokomera gwe oli gudu nkuwagira kikomye ku kinnaakyo gwe muggyemu ssente kola by'oyagala kola by'oluubirirwa waliwo abaana bafuna kale sente bw'ozifuna tezikozesa ebyamakulu tofuna sente kugenda kucakala kula omusajja sente zimbamu kolamu ekintu ekikutwala mu maaso okusinga ofuna sente okubidde ono omukuddeyo 5 olw'okuba oyagala kugenda kukola pate sente zifune ng'ogenda kukola byamakulu okitegeera simba wakati kano kansiwa kati bannange ng'oli eyo ng'oyagala okumanya w'ogenda okufuna sente ozikolemu eby'omumaaso ng'omazo sente enkuule yeetaaga n'ogikolamu ekintu omanyi sente enkuule muna ezireeta obugayaavu oli bwakuwayo 10 ajja kunnyongera mwana tolubaze 10 eryo oba 2 waliwo abantu abawe abalina sente ng'ogusajja ogamba nze empaayo akakadde ne gukakusimba wali baana bawala abali eyo n'abakyala abali eyo abatannaba mwana gwe gyebali naye nga abasajja abo gyebali baanamu abakuula sente bane sente zikuule ng'ozikolamu sente zikuule ng'obaamu kyozikolamu bwekabakagiggalira ku brizi kubanga obwa moduleta mu buntu tteko kyova olaba omusajja ono omwami ono eyafa Paulo Kafeero yayimba oluyimba agala enzimu emputuyo zigenda kukola ki kubanga abaana bawala baagala sente sibanga agala enzimu entuyo zigenda obbava mugira mukanule munye bajja kuziwere bamula sibanga bemwepaakirako bakolasi kati bano bebana abaagala sente bannange weebati omukwano make a research be a true journalist temuli bakakati muli baddala oluyimba ate ono yeebuzaabuza kyeka be balina TV z'ekibuto wagiraba nako ngazi twali tulaba ate TV y'ekibuto bagaye tino twali tetulaba bifaananyi kati tuwaki otuyita badda nga naawe wagirabako ey'ekibuto TV y'ekibuto nga mulaba eya black and white nga zikya bano be balabanga mwa balabanga mawulire
WBS ebiseera ebyo esaawa bwe zaatukanga 6 nga bayimba akayimba k'egganga ng'olwo TV kasita ziwera 6 nga TV evaako mmwe wagiraba black and white kubanga wogambira obuyimba by the way music taggwako ate tafadinga music waba abasajja akyakuba still now you can't tell me tuli badda nze mbadde simanyi nti nno saawa ezaweranga 6 TV nga bagijjako toka plan dikidi fe wamma tuli friendly n'abazadde baffe batunyumiza munnange omanyi bw'olira n'omuntu omukulu omunyunyuta magezi ng'onaagenda emmaaso bw'omulirana nga munnange mwakolanga muki ng'ogenda ng'akulungamya ng'obaamu ekyokuyiga gweddaawo munnange lirana omuntu omukulu omunyunyutemu amagezi katugendeko mulango bakama baffe tovaawo tuli bakulu mama Wasabo Wanji itawo tugenda mu nkuka nga 3 mu December ensongo zitegedde nkutegedde mukadde nawe jangu yadde avubuka lemunna munteka mu bintu byamwe muzafalu wamajja musajja okuva leo tandise okulira obulango bw'enkuuka kiri kitya Uganda etandise okumpoomera nyabo newe naye ekigenda okubeera mu nkuuka twagala kutunnyonnyola enkuuka ya luno tobongoota muliro omuliro okoma waki abantu bonna kati boogera ku nkuuka n'ababuulira enjiri bakittaanya atagenda mu nkuuka teri ggulu okimanyi nti ekyo mu ggulu w'okyogera nti teri kugenda mu nkuuka eggulu lyonna otyo oba wemudde kati eno tutwala wakuba ffe tetwagala kubongoota tugenda mu nkuuka ewa Chaiman wano mu nkuuka 3 mu December ewa Chaiman si weewano wewa Chaiman nedda weewacha wewe Biwagidwa Semona Beauty Products abakyasinze okukola ebifiga ebyensusu n'enviiri Pepsi Everywhere you go, MTN. Olwabitex Promotions n'ebisettinga mukulikeyo mulango wa bakama baffe njagala okujjukiza ng'ennaku z'omwezi 3 mu December tuli wali mu Lubiri Emmengo kwata omutwalo gumu n'ekitundu ojewe olabe ku byana biwala ojjo tulabeko nga sente tumaze ozikuŋŋaanya omwaka gonna abakuuze abagala sente abakazi abagala sente gye bali mu nkuko ogenda basangayo omwaka gonna amaze ozikutolobera azikuŋŋaanyiza naye nga bannange ensonga endala lwaki abakazi twagala sente mwana gwe sente zireeta amaanyi nabbanja naye kangende ku nabbanja kwa kati ye mukazi alina sente ndabika nnyumira ensangi zino oli bannange gwe sente zireeta amaanyi oli omukazi kati ali mu ttuluba ly'abasajja ekitiibwa kibamuwa ate tayagala maanyi ago nze mbeera eri ntuule mbola okuba bwe nayagala nnyo sente abasajja bagenda kungaana okunkwana muleka eyo bwe nayagala nnyo sente abasajja bagenda kugamba abakazi bagala nnyo sente ako tokagendako nze njagala sente lwa abakazi akitwagaza sente n'abawala abato maanyi otuuka mu kifo n'ovuga emmotoka yo n'otuula n'owulira ngu onnyikidde otudde mu kifo bwe biba nga bizigo onoonyera ebijja mu ssente zo ze wakudde z'olina ezo ennyingi zoba ze wakoleredde bane tuleme buzaabuza abantu nti buli mukazi alina obba ne ssente alina bba nga yakudde enkuule okimanyi sente ezikola ki sente ezongera respect ku muntu you're respected obeera respected tebakuyisa ate sente enkuule bagenda kuwa nnyo ekitiibwa ky'ogamba nene weebankula ni egenda kuneetimbako nti nkuule enetimbako nti nkuule zetonjegeza na bigambo enekulako nti nkuule sente mwekazizza luno sente enkuule tekwetimbako okitegeera okozesa sente yo nga tewali akimanyi nti ki waliyo abaana abazimbye ebizimba ali eyo asolooza rent naye tewali akimanyi nti no sente yazijja muki mukukula okay siri mukuwagira kubanga twajjaga nti mpagira okuula siri mukuwagira kuula kubanga nange nina abaganda bange abalenzi nze bw'amazima bano bamulamuye simanga nze netegera nti muganda wange omwagalako sente nfuba olaba nga mukujjako nkulemesa ekitali kuggwe nze sikuula by the way shitazi sikuula tompayiriza yeah I'm honest n'abamanyi bamanyiza shita sikuula naye nga siwagira kubanga njogedde nnyo kukyokula siwagira muwala akula kubanga bambi n'oyo gw'okula tomanyi sente bambi tomanyi sente batya bwazimenyekera waliwo buno bumeeme waliwo bambi omusajja ng'apoota bupoosi asitudde enkoko temumenya omwana omukubira esimu n'omugaaso komperezeeyawo emitwalo 2 agenti kyokka nga yagenze pootera gumu kitundu abaana b'abakazi mubasaasire kanzireko kweno saidi kubanga bambi mbadde nkuba nnyo
mbadde nkuba nnyo ngezo laba nkuba nnyo mpagira abakuula ate nga si kirungi kuula kubanga bambi omuntu aba amenyekedde akasente ketaba naye sente yenkuula eri okimanyi erimu ebikolimo ono gw'okudde kale agamba oyo mwala nkudde sente zange ogenda olaba tobeera mu successful relationships buli gy'obeera mukumbo oli ku bikolimo bya musajja oli ku bikolimo bya musajja omusajja akolimidde obusente ate nammwe bannaye toyogerera ku nusu mutwalo akuba osindika nusu mutwalo n'okubirako essimu mbuno mbusima yangamba ozirabye ezo nazo kale sente naye it's not necessary oba oweereza mutwalo n'okolimira omwana wa mundo ku nusu mutwalo gw'omuwadde n'owooza mbu omwana muteekamu ssente nnyingi wali osuubira ki kubanga ffenna tuba twagala ssente okitegeera toddawo okolimira mwana wa munno omuwala mutaddemu kyokka namutaddemu emitwalo 10 amutaddemu emitwalo 10 kati olwo abataddemu obukadde bakaabe naye mwana gwe oba sente ogiyise ki bananga mukimanyi wano ku Maiden Girls tubeeramu n'obunyomero obw'enjawulo nga tuvudde ku mulamwa gwaffe gwe tuba tuleese okuteesaako tubeeramu n'ebintu eby'enjawulo tubeeramu n'akanyomero ka fashion tubeeramu n'akanyomero ka entertainment nga tetunaba kugenda mu obwo obunyomero Breezy angambye waliwo ye kyayagala okukomekereza nakyo ku nsonga eno lwaki abawala baagala nnyo ssente. Nkimanyi nti ennaku zino abawala twagala nnyo ssente and it is unavoidable. Ssente kiringa si bulwadde nti bunakwata ne bakube addiction. Right, thank you. Ssente addiction kwegamba ssente ogenda olaba nga tolinawo liringa ttaka n'owempijja adituddeko buli wamu. Kwegamba ssente addiction ogenda olaba ng'obulamu bw'okubaawo weetaaga ssente naye nga kyenjagala nga tukomekereza omulamwa guno nti ssente tuzaagale. It is right okwagala ssente naye so anoonya muntu ayagala ssente naye tuzaagale mu ngeri ennungi nti banne nawe oba osanze ng'oli omuwala okoze ssente oba ng'ozaagala nnyo oyagala okunyirira weegerere. Abawala ennaku zino balwadde bangi basajja babeebaseeko amalizi musajja babeebaseeko balwadde basajja babafunisizza embuto bazadde abantu tebasobola balabirira lwansonga oyagadde nnyo ssente n'olema okukola ki okwegerera. So nga munange ssente osobola ozaagala n'ogamba ssente munaye nzaagala n'otekawo principles zo osanga omwala n'agamba nti saagala musajja kumpa ssente kangende njiye wakiri nyingize 5 gyange nyingize 3 gyange naye nga kola ki nga zange. Era tugenda gamba mbu lwaki mugamba ennaku zino abawala twagala nnyo ssente twagala tukireeta mu ngeri ya kukuula nga abasajja bwe bagala kugamba bakazi baagala ssente omukazi buli gw'omukwana abamu babayita n'abasentinale which is not right. Osanga omukazi nga Abudulu amutaddeko sentinale ye nga yasiba ebikonda kimanyi Abudulu yaleeta ssente nti twandizaagadde nnyo abakazi abawala nti twandiyagadde nnyo ssente nga twagala n'okukola nti ate bane tuleme nnyo kweweebuula lwa ssente olw'okuba oli asibye ka human n'okwegomba ennyo weegombe nga wookola naye ng'okolera ku peesi yo leka olya abawakazi obasanga mu masupermarket ebitiibwa byaffe n'ebifa olwa ssente olina omusanga ng'ali mu supermarket yeeteesa omukebe gwa nuddo wakati muno mu magulu agutwala lwaki abawala n'obasanga mu maloogi abasajja musajja amaze omukozesa amusse bamuwadde agalagalagala agatategeerekeka lwa ssente nti ssente banaye tuzaagale kubanga ssente mu nsi eno mugye buva ne gye budda ssente yeebezaawo obulamu bannange obeera ne ssente bannange nze kiro nkibagamba nze Breezy nga ninamu akasente mampulira nga n'ensenyi nga ne wabanno togwambwako mukazi n'ogira okukuba oluseke naye nga sirina wentandikira munywanyi. Nze bannaye ssente erina wamma gwali eyo nga naawe olinga nze ssente bw'oba naye owulira bulungi it is necessary okuwulira obulungi kuba ssente yeefuga obulamu bw'ensi eno obeera ne ssente bweyagale n'akasusu katangaala olina engeri gy'owuliramu ennaku zino naye nga munaye mubitegedde nga tukomekereza omulamwa guno nti munange ssente tuzaagale naye nga tuzaagala mu makubo amalungi. Lema kwagala nnyo ssente batuuke n'okuttira mu loogi lema kwagala nnyo ssente zituuke n'okuweebula bakusange mu supermarket wenna obba ssente lema kwagala nnyo ssente abasajja bonna bakwebakeko ofuna ebirwadde. Ssente tuzaagale naye nga tukola ki nga twerekerera nga mwanange
sente muzagaye nga naye bambi mulekamuuko nga we nabagambye nti eno show tubeeramu n'obunyomero obw'enjawulo tubeeramu ne fashion tubeeramu ne entertainment ku side ya fashion njagala mpe omukyala Breeze era mwongera akazindaalo atunnyonnyole nsooke nga mu entertainment always nze mbeera mu vibe nabagamba ndi team stress free bannange njagala mbabuuzeeko Phoebe mwamulabye TikTok oyo mwana yasooka kuba kadaama naye accounts ze nezitambula gye yava waliwo media station yemwe ya Mukima natandika ogikolera right now she's a journalist, she's a presenter naye omusajja yavudde eri n'agamba bannange kambabuulire n'amuproposing n'agamba mukwano kakusinga kange kansiiwa ate kye kyabaddewo bananga agireete anko mukwano girokole ku nsonga zino kubanga olugalo lunatera okutuukako zikoye ki maama kutukeko sinnatuusa bagira basigalayo kyokka sweet 13 munnange Phoebe ng'omusajja gundi waliwo nno Dr. Hani Harima babadde boogera ne boyfriend wa Phoebe boogedde Phoebe birthday yabadde nga birthday yes kati Dr. Harima yekyaliwe n'amugamba nyina mukwano gwange waliwo ebirabo biki bya birthday jja tugende mukulu beseza ka surprise mukazi watwali awo bamukuba ebifaananyi bamwetazataza mukazi otamanyi Dr. Harima ali awo mukwano ng'omwami ye yatuuse dda bamukwese muva omusajja yazze n'akaweta nempulya nze nalabye video bane nempulya neŋŋamba bane banaabana baalya neŋŋamba atya maama bakakutuusaako ddi ate producer kalicoding kubanga ndowooza ensonga eyo nkulu ddala omwami naye nga yeekanze omwana ayagala kunjekera ku program wamma obanga oli eyo ng'okimanyi nti bebi akikole yes anti gwe twakutegedde oli sweet 13 tetwagala kwerega naawe mwana gwe Phoebe ennaku zino ku TikTok kati baba ku TikTok naye ne mu church babadde mu church nenga balina obuzina bwe bazina buno bwe tutera okuzina ate babitutte mu church babadde bagenze kusaba kati omusajja baminasituka Phoebe nga yeemoola bitya si yalinamu engeri ya rema gye yeekozanga rema mukwano ne basituka ne bazina naye mukwano guno omukono simanyi oba wadde ewaka agukola atya abeera ddakiika bwati buli video egyolaba kabeera neze banaye Phoebe congratulations mwana gwe bw'otuuka ku kintu ekirungi bw'omanya ne gy'ovudde oba weetaaga okisanyukira era Phoebe nange bamala bakanteekako nze simanyi nakumanya naye Eva bwe mba nkola program bawenti Baana mmwe abasajja bannaye mugire kubanga kati nyenze senga wa bano nze ndowooza ebyange babyogeddeko mwami ali eyo ndowooza yeetegedde ate by that guy he loves our program by the way so much that person entertainment tugende maaso Karen Antonga ina kayimba akapya ne yes nakawude nebangambye ndowooza Lydia Jasmine wali awo takyawera kubanga omwana yankubye ennamba akayimba tekatandise tambula by the way it's really a nice song yes producer ndowooza sirimbye mukubanga mmwe batiimu Eddie Kenzo producer oyo gola n'oyogera ku Kenzo olabye ddala nga asimayiringa era ng'oyagala producer kwata ekifaananyi ng'oyagala anteekemu ampeeri ango yennyini vuma Kenzo bw'ovuma Kenzo manya eri balaba bawulira takolera natima kakuzuuminge yogera mama ku recording banaye Kenzo producer afa akwagala nnyo naye manyi mwema tasobola kwagala nnyo nakufaanana nga tomumanyi bafaanagana naye nga banaye omaliriza oba nsabuli mama nkwadde akazindala omukwano tugendeko mu fashion banaye in the fashion doors naye nze in the fashion doors ndowooza nandigambye nti abaana abawala we would love nnyo okubeerako ng'oli simple
bana enaku zino bana abana beekola ebintu makeup naafuuka makeup naye mu fashion ndozi bw'ogendako mu kanyomero ka makeup bobeerako simple ofa bana mubeereeko simple abaana abawala olina omuzaana ataddeko lipstick bagenda gamba kadifu abatabitegeera but abasajja banaye mwana gwe leero abasajja ka bananga ate abasajja tebaagala bintu ebyo ebiri too much nosanga omukazi omuviiri gunene guli eri efeesi yona oli talina nawakulabira ebisiga bannange nze nga byandibadde bisamusa mu kasimple makeup banenako kayina engeri gye kalabisa omuntu obulungi but bannange nga 31 kyemmanyi enkuuka si yakufukaamirira abantu enkuuka tugenda kujjuza gomu kitundu tuleme kudda mu bino simaa bya yubi alekansirike naye nga 31 wali mu lubiri emmengo gumu kitundu enkuuka tobongoota tugenda kubeera wali oli ewa tiimu edikenzo nga producer affe oli tiimu kyoyagala babituso oyagala buwala buno bucekekya bonna bagenda kubeerayo wali mu nkuuka enkuuka ne bato bagizeemu oba wenki bato yaaki yashibands gundi abitex si yategese kwegamba era bateba era kyomanya batebangezemu kuba enkuuka ebangeze enkuuka kwati gogo bayagala bato yasinira shiba era mu nkuuka ogenda gisangayo kubanga bonna era gyebali kwegamba gogo mu kitundu go bweguti ng'ojja neno ebadde program the Maiden Girls kwegamba tukubulidde ebintu bingi lwaki abala twagala nnyo sente n'ebibye ebiri mu kuzaagala ennyo ne bannange nze njagala okutwala omukisa guno gamba Uncle Abitex nti nze nkunoonya Uncle Abitex kubanga eno program yeetaagamuuko bagundi basaposa nga mmwe nedda nze mukwano tiketi njina ndi mukozi wa CBS njagala nkikutegeeza ekintu ng'ekyaga kyerabira Uncle Abitex tutandikidde ku ggwe ssebo omulamwa gw'okusaposaringa eno program yaffe bambi gwe tusoose okukubira omulanga nga wootaddemu mu nkuuka amaanyi kati ndeka program kano bambi tukusaba okatunulemuuko Ssaabasajja Kabaka awangaale Wasabo wangi yitawo tugenda mu nkuuka nga 3 mu Desemba ensonga ozitegedde nkutegedde mukadde naawe jangu yadde bino yavubuka leebuna temunteeka mu bintu byammwe muzafalu wamajjajja musajja okuva lwe watandise okuwulira obulango bw'enkuuka kiri kitya Uganda etandise okumpoomera nyabo ne babayo ekigenda okubeera mu nkuuka twagala kutunnyonnyola eno enkuuka ya luno tobongoota muliro omuliro okumawaki njakiwulira abantu bonna kati boogera ku nkuuka n'ababuulira enjiri bakittaanya atagenda mu nkuuka teri ggulu okimanyi nti ekyo mu ggulu w'okyogera nti teri kugenda mu nkuuka eggulu lyonna otyo oba owemudde kati eno tutwala wakuba ffe tetwagala kubongoota tugenda mu nkuuka ewa Chaiman wano mu nkuuka 3 mu Desemba ewa Chaiman si weewano wewa Chaiman nedda weewacha wewe biwagiddwa Zemona Beauty Products abakyasinze okukola ebifiga ebyensusu n'enviiri Pepsi Everywhere you go, MTN. olwa Bitex Promotions n'ebisettinga